ensimbi obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 30 okuva mu kitaavu ky'eggwanga buli mwaka okuvujjirira enteekateeka eno. Buli buyiiya n'okunoonyereza ebiva mu nteekateeka eno bwe bumu ku bujulizi bw'akaweefube okuzimba ebiseera byaffe eby'omu maaso. Abayizi ba ssettendekero ono bakola ekitundu kinene nnyo mu buyiiya buno, era nga ku lw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okuvumirira era okwolesa obutali bumativu era abateesiteesi b'omukolo guno okutuma omukisa okwogera ku mukolo guno. Okusirisa amaloboozi g'abayizi naddala mu nteekateeka nga zino kituma omukisa okwanja ensonga awamu n'ebizibu abayiiya bye basanga mu lugendo lwabwe naddala abo nga bayizi. Ekizibu kya Uganda si bbula lya buyiiya, wabula waliwo namujinga ow'omutima omubi eyasensera buli wamu era akumira eggwanga lyaffe emabega. Era namujinga ono asaasaanidde okuviira ddala mu gavumenti eya wakati okutuukira ddala mu matendekero ag'enjawulo nga Makerere mw'omutwalidde. Obuyiiya bwaffe bufa ttogge olw'enguzi esaasaanidde eggwanga lino era nga ekyewuunyisa buli omu agyenyumirizaamu. Ekyewuunyisa abantu abalyake abatalina nsonyi abagenda mu maaso n'okwezibika buli kimu omwo mw'otwalidde n'obuntu obutono abayizi bwe tulina okufuna. Nkubiriza abayizi bannange mwenna twekebe eddimu ly'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino, era kyekimu ku nsonga ezitukumidde emabega nawa we tuli paka kati. Mu kaseera nga olukiiko lw'eggwanga olukulu lufuuse ekifo ewakutulirwa ddiiru era nga n'ebisembyeyo okuwulirwa nti ababaka bagabanyiza obukadde bw'ensimbi za Uganda 100 buli omu kwabo abakkiriza okuzifuna. Ensimbi zino ffe zetulowooza nti zandiyambye okuvujjirira obuyiiya mu ggwanga n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza awamu n'okunoonya obutale bw'ebiyiiya abayizi bye bakola okwetoloola ensi yonna. Tusabibwa ffenna bulijjo okwekemba okuteekawo embeera eneetuyamba okuzibukula emiwaatwa awamu n'emizikizo egyekiise mu kkubo lyaffe ery'obuyiiya. Ekisembayo njagala okutangaaza ku ky'ebifaananyi n'obutambi bwange nga ndi n'omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni obusaasaanidde emitimbagano. Ebifaananyi bino byakwatibwa bwe nali ku mirimu gyange emitongole ng'omukulembeze w'abayizi e Makerere egy'okutongoza sabbiiti y'obuyiiya mu ssettendekero wa Makerere, era nga ku mukolo guno nabadde nkiikiridde abayizi abasaba mu 4,200 abalina endowooza ez'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo ku by'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino. Ekyennyamiza bitabudde abamu ku bantu omuli famire yange awamu n'abamu ku bayizi bannange, era ekirala ekyewuunyisa ne bannakigwanyiza abamu abeenoonyeza ebyabwe bakozesezza omukisa guno okusaasaanya obulimba olw'ebigendererwa byabwe ebitamanyikiddwa. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti ssettendekero wa Makerere lyerimu ku matendekero agali wansi wa gavumenti, era nga okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro ak'E9 ennyingo ey'okusatu ewa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulabirira n'okukuuma bannansi, era eddimu lino limuwa obuyinza okukuuma ebisuubizo bya bannayuganda n'enfuga egoberera amateeka. Era mu mbeera y'emu omulimu gwange n'obuvunaanyizibwa bwange okulondoola emirimu egikolebwa ku lw'abayizi ba Makerere ng'omukulembeze waabwe, era nga bwe nva ku mulamwa ogwo mba nfuuse nakigwanyizi so si omukulembeze. Ng'omuntu assaamu empisa zaffe ekitiibwa n'ennyamira olw'enfuga embi egenda maaso mu ggwanga lyaffe, kyokka ate olw'embeera y'obuvunaanyizibwa bwange neesanga nina okuyimirira ku kadaala ke kamu n'abantu abamu nga bali ne mu gavumenti. Nsaba ffenna tukimanye nti nikyendi olwaleero
olwa Mukama Katonda awamu n'abayizi b'e Makerere abansisamu obwesige ne bannonda ng'omukulembeze waabwe. N'olw'ensonga eyo nja kusoosowazanga ebiruubirirwa by'abayizi benkulembera okusukkuluma ku byange ng'omuntu n'endowooza yange ku by'obufuzi bw'eggwanga lino. Nkubira omulanga abantu mwenna abanenya famire yange era mbabuulira nti obutanenya famire yange okusingira ddala kitange Mwami Nyanzi Fred Ssentamu olw'ebikolwa byange ng'omukulembeze w'abayizi b'e Makerere. Mbassaamu nnyo ekitiibwa era nsaba ebifaananyi bino ebisaasaanidde emitimbagano obutabajja ku mulamwa n'okulowooza nti navudde ku mulamwa gw'okulwanirira obwenkanya n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Bwe naakira okutwala obuvunaanyizibwa buno nakimanya nti ebisoomoozo eby'ekika kino bijja kubaawo nga maliriza mbasuubiza okusigala ku mulamwa n'okutambulira mu kkubo ery'obwerufu n'ekitangaala okukola obutaweera okutuukiriza ebisuubizo eri bannamakerere. Amanya n'eddoboozi nze Ssentamu Churchill James omukulembeze w'abayizi ow'ekyenda mu neyanziza. Koza tebina wabi webindeka kubanga nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ndowooza wekindeka nti abayizi essaawa eno bamativu n'enkola yange ey'emirimu kubanga nabakiikiridde era nga kyekyo kyebasinga okwetaaga. Taatawo ayagala wetondere eggwanga ne bonna ababadde betrayed. What do you have to say about it? Nga bwe nabannyonnyodde nti ndi mwana Muganda era bagamba nti omwana omulenzi aseera na kitaawe. Nze no ntegeeza bannayuganda nti kijja kuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nziramu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubako kyenjogera ku bikwatagana n'ekitange kubanga obwo obuyinza sinza buyina. Eri bannayuganda nyongera obbakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naawe bwe mutalina ndowooza yeemu kubanga mwenna mubeera mu environment yeemu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe munaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Omulala abadde abuuza lwaki wajjanga independent? Sijjanga nga independent nesembawo ng'abayizi abalala bonna twali tufaanaganya ku ballot paper era nesimbawo olwaba abayizi abansaba nzije mbakiikire kubanga balaba obusobozi munze ng'omuntu kiba kya buli azaamaanya kubanga bansaba nzije nesimbewo ne bannonda wakati w'okunyigirizibwa kwonna okwaliwo ne bannonda nfuka omukulembeze waabwe. So nze nno nali nzira mu ddoboozi ly'abayizi abo ab'e Makerere. Kituufu ani yakuteekamu ssente ku campaign zo? Nga bwe mbanyonyodde nti abayizi bansaba so tutule tubagamba bannaaye bakama bange abayizi eno yembeera eriwo era bamemba ba ttiimu yange bakola omulimu gw'amaanyi mu contributing eri akalulu kano. Nina ne kojja wange ne sisita wange abamu ne bamemba ba famire yange abaavaayo okulaba nga bavujjirira campaign zange. So bannayuganda bamanye nti ssente zino zava mu abo abalina okwagala eri obukulembeze bwange ne bakuteekamu ssente nga bayizi bannange emikwano gye nakola gye nasomera abo balaba kye ndiko kituufu era nga balaba nsaanidde okubeera omuyizi w'e Makerere ne bamemba ba famire yange abalaba nga ddala nsaanidde okubeera omukulembeze w'e Makerere be bateekamu ssente okulaba nga tuwangula akalulu kano. Neyanziza nnyo neyanzeege nze Ssentamu Churchill James omukulembeze w'abayizi e Makerere.